bamusizaako baganda bange mwenna gye muwangalya gigenda gitagigenda kite gye mutuusaako engalo mujebaleko gyonna baganda bange mwenna abali mu ggwanga Uganda abali ku lukalu lw'omuddugavu Africa na mwenna abakolera enkyukakyuka. We are still pushing on with the struggle ekyagenda maaso, struggle ekyatambula, struggle mu njogera ennyangu eringa etandika obutandisi baganda bange. So awo tuli awo tutambulira naye oba gutonya oba gwakangezaako kyekeka network kange kalinga akatateredde bulungi. We are removing the dictator. So pato Uganda omuntu wa wansi mbalamusiza ku baganda bange mwenna gye muwangalira mujebaleko gye mutuusaako engalo tugeza okulanga tutambuza ebintu webito bibiri embeera wagutonya oba gwaka lutabayisirwa gamaze dda okumuguma ono kasajja kanyo musaayi ye wetumutuusizza ensolo ku kizigo kweri. So mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo baganda bange mwenna sharing a message ntobenga tandika okuyitaayita mu nsonga ez'enjawulo oba gutonya oba gwaka lutabayisirwa alina okuva mu ntebe eyo kubanga entebe y'Abannayuganda. His Excellency abadde very clear, His Excellency abadde brief, His Excellency message gyawadde eri ensi gyawadde eri eggwanga Uganda na mwenna abadde beebuuza kye tuzizaako ebadde very clear. The reason as to why we called it Mission 2021 waliwo ensonga lwaki twakayita kalulu 2021 kyekyo lwaki twagiyita Mission 2021. So it is still on. It was far beyond an election. Nabeka mbamubuuza mugayi mwaka mulala tekyatabagame no less than a year. In less than a year. So abatagira statement eyo oliwa kwa time laga nagamba in less than a year kitegeeza dictator jenza ogenda unaku lwencha kitegeeza kyayinza ogenda munaku bbiri kitegeeza kyayinza ogenda week eno akyayinza ogenda week ejja akyayinza ogenda omwezi ogujja. So ekiriiko mbu agambye 2021 tunatukira mu December. The moment he says that in less than a year aba kugamba okutandika kati. So tabaisone mulaba panikinga panic eriwo kubanga akimanyi yalowooza tugazanyira ku tune ye tuganozanyira ku tune ye. So ensonga lwaki twagiyita Mission 2021 it is simply because twakiraba nti mission eno eyinza okusukka kalulu seyagiza nazanyira maanyi g'abantu mission ejasigala etambula naye nga guno omwaka tagenda kubeeramu eyo ntebe kubanga bagaa tulina possibility bbiri eryobutamutuusa kulayira kyokka ne wabanga atuusa okulayira nga tugenda mu maaso n'ositwagolinga singa kamutana n'atuuka n'alayira ne wanaaba alayidde tekimwewazaawaza. So that is the message from His Excellency Kyagulanye Ssentamu abagambye ensonga eryemu in less than a year. Enambureera akaboni obadde mukamanyi nti ambureera gwogira badduka buddusi duka bagiyita ambureera ojjagibuuza abantu ab'enjawulo yebatadde ku bunkenke. So nga osharinga message nga tunagenda ku kinyusi kya leero ekyo bekitegedde Mission 2021 it is on kalinga akatandika obutandisi dictator gagenda kumubuguma. Babadde example zonna muzirabye ekyali e Egypt Hussein Mubaraka ekyali e Zimbabwe ekyali e Libya ekyali e Sudan. Teri dictator in fact tutabayisirwa yega mubugumye na mangu kubanga mu ba dictator bonna abagenze babaddenga bateekawo embeera figures bwe bamalozi manipulating figures bwe bamalozi fabricating bateekawo embeera nti bawangudde mu 90+. naye ono yagezezaako n'okuzoganya n'ateekawo 58% nga they are just manipulated nga they are just fabricated. Kati otwawe tugendako terugenda kusosolani kwani tetubagamba embeera mwe tuwangalira every single person is a victim whether you belong to DP, NRM, FDC, NUP, whatever. Tebiriko kala every single person is a victim. Lero musajja kye yunema mukubidde amasasi wane Entebbe BSFC keza kula kibundi ki post ya police keza okubuzaabuza omusajja ali mu kyakusatu kuba meya mu municipal ya Entebbe kuba lutabayisirwa yaga oteka we embeera azoganye mu kitundu muno muri State House ngaloza masoji capitalinga na jam opposition najiwamba bali batekayo no mukyala badde tumusiime nga MP. Omwana wa Nupu n'amwabya kalamba omwana wa Nupu yakubye mu kyalo no tumusiime yamusiba mu komera mu kalwaka wedde yamubba bubbi n'amusiba eruzira n'agenda mu koti ne musingisa omusango ne bagaba compensating omukyalo no tumusiime obukadde 10. Era omwana ya Nupu ne yebakayo emyezi ndoza jalinga ebiri najja ne basoka na mwaka obukadde 8 ne bakola agreement n'abanga musasula obukadde 2 n'ekitundu eventually mukana akalu ambuleera ne mukube bali. Ubageza mu bwa meya obwabaddeyo olwajjo
NRM independent leaning eyagwa mu kamyufu ka NRM abadde mu kyakusatu. Yes, wa nupu si wawangudde, wa DP yawangudde. Owe NRM ngali mu kyakubiri, oyo independent naye nga aliwa mu kamyufu ka NRM ngali mu kyakusatu. Akakiiko k'ebyokulonda with impunity. Simanya musinguze Wakiso. Ndalagira mwali mu kyokusatu. Kayo sebadde Wakiso mugirabye. Kati yembera mutuwangalira. Gwe bakubya amasaso wa ABSFC. Omusajja gwe bakubya amasasi Entebbe si wa nupu, si wa DP, tali independent, chairman wa NRM mu Entebbe. Kati betubagamba bino embera nga ekyankalanye tebigenda kumanyani. Sonyiwa mukatu. Buno musajja abukozesa impunity esasi nga balifulumiza telijja kumanya oba oli wa bbulu oba oyambadde red oba oyambadde yellow. Gwe isanyizaawo abadde we NRM bino betubagamba enkya. Byetubagamba buli lunaku. It doesn't matter where you are. It doesn't matter who you are. Mu Uganda teli muntu yenna ali safe. Kati kujja kulowooza mbodirawo oganiye Museveni talina gwamanyi. Tabamanyi mwenna. Even people with the political class somewhere somehow talina gwamanyi. Bali bamanyi family bbiri zokka. Bamanyi yakuteesa. Bamanyi so they are only safe. Their safety is temporary. Kubanga nga tumaze batwala embiro nga tumaze bazoganya mweno Uganda peje tugendamu. Akayinja kagenda banyigira mu ngato. Their safety is just temporary. Yonna embera ogisome Kampala. Yonna eragabula zinteno regime eri ku exit yayo. Eri ku exit do. Kati state of panic yonna eriwo. Tutabayisa n'obutaswala. Emyaka 35 tuli emagere noleeta akanyimbo isaawo obuswavu bw'ekika ekyawaggulu bino byonna biba exposing abo exposing. Mboga mukyalina gomuyinza okutiisatiisa gina emitima gyakaluba. So kati ondandikidde obutandikize kyonna ekigenda maaso e Kampala gwe bagenda okufulumya essasi okutta abantu terigenda kulondobamu wa NRM natali wa NRM, terigenda kulondobamu wa NUP, terigenda kulondolamu ono propagandist wa Museveni, ono apologist. Nedda. We are all victims of the impunity of this regime. Kati tubagamba every single person must be concerned. So nga utandika mpola mwena mwakirabye ekyabadde e Kampala Central. Mukimanyi Kampala alimu ekibba bululu ekibadde mu ggwanga lyonna. Bino ebigenda mu maaso if it can happen in Kampala. Lowooza ku remote areas. Wekibanga ekibba bululu kiyinza okubeera mu Wakiso district. With the level of civilization. Kunamba y'abantu ebeeramu ne bu happening in a broad daylight. Lowooza ku bitundu by'omu Acholi, lowooza ku ebitundu bya Zombo, lowooza ku ebitundu by'omu remote areas whereby any single dissenting voice is being suppressed. Kati Kampala Central mwenna all the change seeking forces tugina okugisalira amagezi oba gutonnya oba gwaka. Eno Kampala Central efuse katundu kakubira mu bululu. Mwalabye gundi zonna divisions zonna. Abaana be Makinde mwebale nnyo okulondo wa NUP. Abaana be Rubaga mwebale nnyo. Mukyala Ssebuggwawo mmwe bakita ekigufa etava ku Ssengejjero. Mmwe mugamba mutwala utabayisirwa. Mugamba mulwanira nkyukakyuka. Kikyonoonya mu Lubaga oyagala obeere ku bwa mmeeyo okutuuka D at your age. In this kind of situation where you are, considering our demographic figures, nga Uganda yemu ku nsi ezisinga obuto, mwagala mubeere ku kufuzo okutuuka ddi mugamba mulwanyisa utabayisirwa. Ono kanyo musaayi abantu batulina mu opposition badde mu parliament emyaka 20 emyaka 25 simanya buno mu Mafaabi simanya buno Bugundi Sebagala simanya bano Bakatuntu mwenna mugamba mulwanyisa lutabayisirwa Baudongoto naye mumuguma agenda nga mutemuvaawo. Kati abaana be Rubaga mwebale kutuyamba ne mutwala omukyalo ono Ssebuggwawo. Abaana be Kawempe mwebale kwebereramu ne mulondo w'ekitiibwa Emmanuel Sserunjogi. Bonna bawangudde with massive support, with overwhelming support. N'abantu be Nakawa ne bagamba Nakaweeye erina dynamics zaayo za njawulo tezitegeerekeka. Olwa setup eriyo musulamu abagagga paati emu y'abaavu kati erimu abantu bangi ne mwebale tuyamba bya Rugabo oyo wa NRM nene mufumula. Kati embaga eri mu Kampala Central no
Kampala Central mwete mugitegeera gwe weebuuze lwaki Nsereko we yabbira at the same time newe kyatuse ku divisional mayors ono Uhuru we yabbidde gwe teweebuuze twalinga tubagamba nti Nsereko is a double agent tubaddenga tukibagamba ebbanga lyonna teweebuuza kibuuzo lwaki akonaidinganga n'akakiiko k'ebyokulonda akonaidinganga n'aba NRM nti mu kyekifo kyekimu we yabbira obulu na manipulating results zino kyekifo kyekimu Uhuru inga ne figa gye baakozesa Nsereko gye yasinga bwe baamala okubibuzaawuzaawo ne babikyanga gye yalaga mu gye yali asinze ku Nyanzi yeemu ya bulunga 2000 yeemu Uhuru gye yasinze omusajja wa Nuupu mu Central wano. So mu bulu bwonna obujja tugenda kulwana masajja kino ekitundu Kampala Central constituency ya Kampala Central yakulwanyisa bulwanyisa kubanga basajja babba obululu erimu parishes nga 20 naye entabire erimu Kisenyi 1 Kisenyi 2 Kisenyi 3 Kisenyi 1 Kisenyi 2 Kisenyi 3 then Nakasero ne Kololo awe embaga weeri. So tulina okutegeera nnyo dynamics z'ekitundu kino Kampala Central. Ensi yonna etegeera nti Nsereko baamukuba akalulu hands down n'akonaidinga ne officials b'akakiiko k'ebyokulonda kubanga double agent aliwo okupromotinga project ya Tobayisirwa wamu ne Yamuhoozi. Ekyo badde tukigamba ebbanga lyonna. Era petition ekoleddwa olunaku lwa leero ow'ekitiibwa Nyanzi. Katulinde kooti etugabe kyene tugamba naye suubiri beere ttono Katonda atuyambe buyambi wabeerewo fair hearing. Otherwise possibilities ziri bbiri. Waliyo petition eno bayinza ogigoba olunaku lw'enkya Magistrates Court Mengo oba weetagobebwa mujjukire obukonge buno ng'ekye mulabye ekibadde Masaka. Gakibanyonyere ekibadde Masaka kiyinza okubeerawo nti obubookisi buno mujjukire nga bwasumulwa dda ne baddira rizaati zino ng'ebamala ozisoma nga bamaze zimanipulatinga bamaze confiscatinga diaforms ezimu bazigwa ne ku baana ne tukanga obululu buno babutiikinga omu ne babuteekamu sindu zino bateekako endala empya. So naye byonna katubiwe chansi onakulenja tuwulire kooti y'Emmengo egamba etya naye chances tulina ntono nnyo kubanga ono omusajja gwe tudiringa naye is a double dealer, is a double agent. So kati constituency eno mu kalulu konna ndowooza n'akanga 3 n'obulu bwonna obugenda okujja mu maaso awo twetaago giteekako nnyo amaanyi batwetaago basajja bamandinga naddala polling station eziri mu Kisenyi 1 wane wali nnyo abasumaali beritulu y'abantu bangi Kisenyi 2 Kisenyi 3 polling station endagi bakozesa nnyo okubbirako ze polling station eziri Nakasero ze polling station ezisangibwa Kololo naddala eziriranidde State House ku kye Nakasero kubanga ekimanya eziriraana awo teweebuuzaako ndi mu polling station zonna Kazibweragadde mu bwammeeya ze yasinga okufunako obululu ze ziri awo ku State House n'asinga Lukwago n'asinga Nabbira ne bonna bali mu race. Kati constituency tujja isolatinze nnyo naye nga abasajja bonna abayitamu there is no way how Uhuru could secure a victory mu Kampala Central. Nene tulina girwanirira. So kati bali ku secretariat namwenna abana basangibwa mu Kampala nga tuvuga ekintu ky'Ekawempe tuvuga ekintu kye Olunjiga Kampala district ekyerubaga ekyemakindye ekyenakawa mulowooze nnyo ku constituency eno kubanga ebibuuzo beera na bibiri gwe lwaki olowooza Nsereko yagiwangula eyefula nti opposition at the same time Uhuru najja naye n'akozesa impunity naye n'ayitawo. Naye ekirungi abalina mmwe abafumudde mu kibuga Kampala ku kanso siteewolo teri wa NRM nomu for the first time teri kansala n'omu bano babulwani so abayewanga bonna abafumuddeyo for the first time naye mukitegeere Kampala akyali mu mbega wa NRM n'omu Nsereko ono tebabalima ati opposition mulowooze nti Kampala terina mubaka wa NRM. No, this one is a double agent. Naye katugezeeko kirina okukola olunaku lw'enkya kano atuyambe tuwe kinava mu kooti wetu yama ne tuwa fair hearing
ne standing on its ground ne sala obulubulibwe singa baba ne katampalinga ngana bwo insereka jja kusikwayo naye wano ne possibility okubanga bayongera mu dobulu ngache mulabye kibadde Masaka sempijja bamulanga ki bakulanga ki erinnya yo bulijjo webuuza bakulanga ki bwebuuze obuuza abantu bakulanga tobachi bakulanga mwabasene zenzige ate muli wano mwebuuza abantu bakulanga ki tomanyi kye bakulanga wadde okozesa isi ne mukozesa polisi ne mukozesa military ne muddira obubokise buno inga mukama wange yabagambye jjo ne muteekamu obulunga butiikinge yonna etera okujja nga waliwo majininga ntono tukyaliwo tukyayogera kuba bakasibanya nkaaga mu basatu waliwo abagendo sikwayo bangi baliwo bonna bannantaba baawangulwa baliyo with impunity nantaba bamulangirira ku gun point omwana wa Nuupu yamukuba akalulu hands down Electoral Commission ekayunga neshuinga certificate satu ez'obuwanguzi satu nga ziriko figures za njawulo naye nantaba naye agenda kuvaayo banje bagenda okuvaayo egomba omukyala oyo sendamu wa district bamubba banje bagenda osikwayo ebuyikwe ne balangiramu omukyala omulala wa NRM ngache mwalabe ekyadde ebuyikwe abasajja babakutte ne box satu nga antikinge kati bino byetubagamba lutabayise byatagala nsetegeere eyajjako ya chatting down internet nga tayagala bino byonna ensi bitegeere naye olunaku lw'enkya katabeeko ti kyeneegamba katonatulando tuba successful then we reclaim this constituency of Kampala Central naye tubagamba ekibadde Masaka olwaliro bakulanga ki sempi gyobuuza abantu bakulanga ki bayinza obutakubulwako ekyo kulanga nga Mwajje ne mubasene zenzige abantu bakumbuddeko buli kantu konna wasooka ne weekwasa bannaddiini kati wayitulirira mu kooti mukozese kooti ne mugenda obululu ne mubutiikinga bagenza okubeeta nga siru zinzigule omulamuzi n'agamba tetuyinza kweyongerayo kyetubagamba ekyo the entire judiciary nayo it is also under the state capture all the institutions naye wabaawo option yona tutulwayingako ne mulaba you give it a try kubanga ebimu ku bikolwa by'abana abasajja tuba twetaaga ne tuba exposing ensi ne bategeera kati it is very possible nti nensereko ajja kuvaayo naye kaali project ya Muhoozi kaali project ya gavumenti kuba abantu babagamba baagala omukomyawo amaleko kino ekisanja bagende bazanye emizanyo gyabwe alimberimbe mbwe akiikidde opposition mu Bwagundi agenda kuvuganya kuba deputy speaker then eventually bapulaninga okumuleeta mu 2026 inga either okujja kuba Lord Mayor mu kibuga Kampala oba okugenda mu East African Legislative Assembly naye nga yefuula nti wakiba opposition naye nga in actual sense is a double agent, is a double dealer. So, constituency ya Kampala Central yeetaaga okulowoozaako ennyo Uhuru si baakona idize n'officials ba Electoral Commission namaliriza nga obululu buno baabubidde mu Kisenyi 1 Kisenyi 2 Kisenyi 3 Kololo ne Nakasero naye katugezeeko seeking legal procedures katona wanatu yamanyi tubeera successful well and good wekinaagaana nti ate tuzoganya mu ngeri ez'enjawulo naye teri kuzikiza oba gutonya oba gwaka mwe basempijja simanya bannabakooba simanya baani kyambadde yabagamba ensonga mugezaako kuleeta tribal talk yabagamba ensonga smart secretaries yabagamba ensonga ngeri very clear ensi bakooye muluddewo nga nekyokkola temulina kye mukoze yakola samare bulungi nnyo in 2 statements Mwekwa bannaddiini mwekwasa baani we are all stakeholders in this country called Uganda we all have a stake kati mujja kulowooza nti famire ya Kuteesa famire ya Utabayisirwa famire ya Kanyamusaayi mbuyoka yena stake mu ggwanga eno Uganda we all have a stake in this country called Uganda whether you're a church leader whether you're a cultural leader whether you're a political leader irrespective of your class economically politically socially we all have a stake in this country called Uganda. And therefore, we must fight. 1, to restore. 2, to reclaim our victory. Otherwise, teri agenda kuona chitubagamba luno utabala lwetulimu. It must be collective effort.
irrespective of where you are, irrespective of who you are, irrespective of your age, irrespective of your political affiliation. It doesn't even matter whether you're attached to NRM. Omuvuka kubatigimbuddele aba SFC police njigeza kujanga epala palanya ebuza abuza musimanya waliwo bashutinze. This guy has been killed by the SFC team. Kwadi balowooza basobola okuwangula ekitundu kino eky'entebe kiri mu State House kibavudde mu mikono gyammwe abantu babeegaana dda. Mukubya amasasi nga NRM twabagamba bino ebiriwo terigenda kusosola. Mwagato omukyala w'ekanyanya awagala nnyo Museveni atimbye ennyumba yonna agitimbye NRM essasi lyatigimbula mwana we. Kuno omukyala tawulya kiggala omwana gwe yalinamu nga awulira. Bamutigimbulawo kasanya osi w'ekanyanya. Kati tubagamba bino tubagamba buli omu yenna, it doesn't matter oba oli wa NRM oba oli waki, luno olutalo lwe tulimu lwakojjako kanywa musaayi. Nabagamba no stand Lutabaisirwa is the real devil. He came to kill, he came to steal, he came to destroy. Era nga mission ezo ssatu zonna amaze okuzaachivinga naye tumugamba, we cannot give you more years of murdering Ugandans. We cannot give you more years of illegal detention of innocent souls. We cannot give you any more single year. Okudda ku Uganda mutigimbule, okudda ku Uganda mu bewuli kamuke mulina, okudda ku Uganda mu banyunyunte muli ka center akaabwe, misole ekitakola mulamwa. Ekiru kya byonna NRM mwenna mutandise conceding defeat yammwe mukimanyi. Obunyambi bwona tunawo obulaba, they are just conceding the defeat. Yato baisiro okubata swala ali ku TV abuza apalapalanya. He is in a great state of panic. Na yageza kubitsalisa aita wano aita wali. So kati kyekyo Kampala Central awumbavuddewo. Ebitundu bino mulowooza ekonjo bukesa industrial area kama ochandu kama ochatu. Kubanga loge masaza yakola Kampala Central Kisenyi 1, Kisenyi 2, Kololo, Nakasero, Nakivubo, Odi Kampala wonna. Mwetaaga okulowooza ennyo. Kati mbangenze weyo no musajja byabakama. Vude kubana abajiga. Bamulanga ki sempija bulijjo otomanyiri nyalo libagamba. Ochawiza banna masakanti bakulanga ki? Kye bakulanga wakitegedde. Kye bakulanga kubera mu NRM eri kuba na Uganda batigimbula. Mwago babantu kumyalo yo neye emasaka made malisa kajiri. Mbobadde mbabuuza mbutulanga ki? Bamaze kujikula kye bakulanga mu parliament ocha inayo kafo. So kati byabakama twakugamba da declare resign tuchimanyi toli mu control ya electoral process eno yonna. You know all the results you presented at Chambogo were fabricated. The results you presented were manipulated. They were just manufactured result. That is why ennaku zirimu kunywa olwaleero okuva le mwala musaayi kanyo musaayi lye nyine okumuyitanze kati is a real blood sucker. Okuva le mwalwangira Mr. Kanywa musaayi Lutabaisirwa mu 7 ennaku ziri 10 down the road. Why don't you publicize results ze mwalanga? Why? Wemuziteka ku website wemuzipulinga down wemuzitekayo muzijjayo ziganyo correlatinga n'ebyo mwalanga mugezaako zitabanga muziteekateeka zikwatagana n'ebyo mwalanga ziganye. That is the reason as to why mwali mugezaako kulabanga mubba gundi zonna buli musanga aina diala forms ne mujibusikako zonna za copy ne muziwamba zane muzitwala saawa ziro kyekiganyo okuteekayo results zino. The law is very clear. Ekugamba singa akalulu kaba kawedde results zonna eziva ku district zonna kwata copy oshalinga ne ba candidate bonna in hard copy and in soft copy. Tukubuuza bukyakalu kaggwanga 14 sebo biki bya mukyagattagatta bya mukyabalabala ebibaganye ennaku 10 days down the road sawa 24 hours every single day. Wembanga mwasobola compiling result zino mu nnaku 2 as you say. Wembanga mwasobola compiling result zino ne mugati obukadde nga mwenda kale lwafu obukadde 10 kanda udinge off ne muzirizinga eryensi in 48 hours. Chechiganye after 10 days echiganyo teka results zino on your website eziganyo sharing results zino in hard copy and soft copy eriba candidate bonna ekiganye okuziteekayo bazigazetinge kiki
mwali mulowooza mugenda kuba diala forms okuzijja bitundu ebyenjawulo sawa zino gamaze okuba buguma ebintu byonna bimwalanga bibofu ebintu byonna bimwalanga bifu kati mukimanyi yonna muziterayo weziti ne muziraga eri ensi they are not correlating with the real results eza diala forms zetulina kyetwakimwamba diala forms eziri mu forms zino zaziringa mu kanaana forms kanaana ne muziwamba ate nga omusiru bamwe balowoozesa kubanga omusiru asigala musiru obusiru balowooza nti bwemutwala hard copy abantu tebalina soft copy zonna tuzirina diala forms omwazitwalira we had already shared with the people who are running the you vote up katwalide ne soft copy tuzirina kyokka even amidis okuwamba zina akanaana amidis mubifa ebimu nga mwajjamu ne ba agent ne mubawamba ne mbasiba still up to now mulemedde okulaba nga muteekayo lizaati nga we ziri teekayo lizaati zino ensi balo bategeera ensi etegeere nti akalulu bakabakuba hands down ensi etegeere nti babawangula muli mu kwekaza bwekaza that is the reality on ground so byabakama twakubuulirawo nga weesirisasirisawo amannyo nendaba kano kagundi kabukenya keyogeza bakabuuza kino nakweyogana butami oli mukulaba abajasi nga batiikinga bomba abukoledde wabweru bwa Uganda olimu amagezi agategeera kyabeka taatawo ne taata w'enanga either we mubanga temusharinga kitammwe either kuggwe n'enanga muyinza okubanga nnyamwe y'omu obanga kitaawe w'enanga yakwendako bwenzi samweya kubanga reasoning yammwe y'emu olabye abajasi balimu boogera na Lunyankole abo aboogera Luganda bali mu uniform zawaka mu Kampala mwennyini mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga butambye buli Masaka in broad daylight Majje ne gajja ku polling station in broad daylight on cameras ne gawamba bu box ne gagenda ne gatiikinga ne bumana ne buddawo ne gavuga ne gagenda abantu nga boogera Luganda nova kunojja ku media n'oyogera ebyekisiru nti mu video bono babukwatidde bweru wa ggwanga si bwa mu Uganda olimu akategeera wengamba nti kitaawo oba nnyoko n'enanga kirabika musharinga abazadde siba mulalu wadde n'akatono so bino byonna twabagamba nga mugigulewo tulina footage tulina evidence yonna ebyogenda mu kooti twabirekedde executive soba Kyagulanyi Ssentamu ne tiimu yonna naye tumanyire process mwagagisabotaging naye tusobola okugenda nga tulina kye tusuubira nnyo kyamaanyi naye tusobola okugenda nga tugenda be exposinga kubanga ne mugamba nti leero muganda ziririzinga kooti ejja bagamba byonna nga obujulizi bumaze okuteekebwayo wetumala obuteekayo wetuti petition kasebeera successful kooti ejja bagamba ejja baba evidence gyetwaddeyo ebagambe mukwate lizaati zonna ku polling station zonna muziwe petitiona azitunulemu tukimanyi mwagala okukozesa tumukunde ng'akazanyo kamwakola ku mbabazi kwasinga omusango guteekebwayo abantu nokuteekebwayo omulala n'aloopa nekosa disizina n'aloopa with evidence DPP asobola okujja aneko nesawo ne bagamba omusango omugumajinge mukwatagana wa musibule because omusango gwe gumu tugende maaso tetwagala tuteekawo banyampi bonna so kati kola ekintu kimu woba manyi nti walangirira bituufu todda mu kwebuzaabuza todda mu kulinda ebintu bye walangirira wabigwala ne mubigattagata ne mukompilinga ne mutuka mu bikompilings with legitimacy mu nnaku 2:48 tuyisizaawo essaawa oba ziwera na mmeka tuyisizaawo eddaku kati 10 ennaku 10 zessaawa obanga okompilinga mu 48 essaawa 24 lizaati zikulemye otteekayo biki bye walangirira yesegera beefuukira kana akabonero ke bayita Mamureera simanyi we mukayita abandaba oba musogo akayita atya omuteeso oba akayita atya oba omwana w'ekaseesa akayita atya njatusagotokanonyeza n'amannya gaka mangu kamanyiko Ambuleera oba Manvuuli simanyi musogo oba okayita oba Nyankole oba mukayita mutya kana akabonero mujja kawuliramu Ambuleera gy'okwatanga enkuba etonnya n'ogikako ate Ambuleera y'omu gy'okozesa mu kasanaako kitiriddeko obungi esigala Ambuleera eri multipurpose ekola mu area zonna kati mugenda kugiwuliramu omusera
oba togitegera gibuuzeeko Sempijja, oba togitegera gibuuzeeko Muyingo, oba togitegeera gibuuzeeko Ameriya. Woba oyagala okubuuza amaanyi ga Mbuleera ogategeera amaanyi gaayo, gibuuzeeko Nabakooba, gibuuzeeko Ssebuggwawo olwaleero luno. Abanyampi bonna emaze obba exposinga. So kati tukuwadde ennaku 2 zokka. Oteeka result was generally mu twali testinga, tuli mu testing, bali kubuuza bino nga mukalangirira mwe kennyini. Bannamawulire ne bakubuuza lwaki totubuulya nti zino zoli mukulangirira saa zino zijja mu district gundi, zino zijja mu district gundi, naye ne bakubuuza ne bagamba bulungi nnyo nti muli mukulangirira ebintu bino mutugamba transmission ya result zino zijja ku tali center ez'enjawulo okuzijja ku district ez'etaano ku tali center eno ey'Ekyambogo. It is going on successfully. Nebakubuuza amidst internet shutdown. Sebo tubuli okozesa system ki. No limba simanya mina system yamwe gyemukozesa because of technicalities. Tosa jiba nyonyola nnyo. Ng'ogezaako kulimba ebintu bino mwabi manipulating ne mubizanya ne mwekubanga je ne mufumya result zisa percentage kati sawa zino ke kazanyo ke kamuke mulimu film muga kujifiiramu. Muga kujifiiramu. Kata kyalina ky'olimba nsi ate oli awo onnyonnyola bakubuuza teekayo ka result kano. Teekayo ensi emala otegeera obunyampi bwammwe. So kati awo banvuddewo naye ffe tukulinze nabagamba time is the best judge. Osobola okulimba ensi, osobola okuda mu propaganda, osobola okozesa malisi n'obuzaabuza n'oyita eno time kasiteetuuka ebeegenda ku exposing oba oyagala oba toyagala. Ebeegenda ku exposinga kati mwalimbalimba ennaku 10 down the road 240 hours. Wembanga mwali musobola okompilinga ebintu ebivudde mu ggwanga lyonna in 48 hours. Kyekibaganyo byapulodinga ku website. Kyekibaganyo bitakaba begazetting, kyekibaganye obisharinga ne bakandidate bonna bategere performance yammwe. If bye mwalirizinga byonna Ekyambogo byali bituufu. Kyekibaganye. Ne muli awo mubuzaabuza ensi. Kiriza bukkiriza nti gamaze okukubuguma. Oba oyagala oba tayagala mukwate obuyinza bw'abana Uganda mububaddize mu mikono gyabwe. Ekirungi byonna biri ku ground. Bonna ba state propagandists, bonna ba apologists, womala osomemera yabwe ne beboogera olwaleero luno, they are all conceding a defeat. They know Tabayisiro was beaten hands down. Kanyo musaayi baamukuba ekiggwo kiri tonziriranga mu bitundu byonna eby'eggwanga. Ne gye mwagezaako okubba n'amaze gye gagezaako okutiikinga mu Western Uganda, Lutabayisiro nayo baamukuba kalamba. Yagala ogezaako teekawo embeera mulimbe ensi nti baakuwangula mu Buganda bokka ne mu Busoga. Naye ettolo yonna abateeso bonna waggulu mu Acholi sub-region yonna mwakozesa impunity ne bakuba hands down. So kati mba neeyongerayo Lutabayisirwa tetukyayinza kukoladde omwaka omulala ogwodde ku bannayuganda otigimbule olw'enjamala okuexposing yatyabulwa yandi. Lutabayisirwa bano abasajja olunaku lwaleero mulimbalimba ensi muli mu kusirwaza ensi nti muli mu kujaguza emyaka 35. A revolution. Which kind of revolution? Which kind of liberation? Mutuwa parameters of liberation jamwogerako. You would have stated it clearly. That is why the country has lost its true dignity. People are not even proud of their country. The entire image of Uganda has been tarnished locally, has been tarnished on the continent, has been tarnished globally. Because of the excessive murders, illegal detentions, crimes against humanity, extrajudicial killings, mujogera emyaka 35 egy'okukungubaga, emyaka 35 egy'okutigimbula abantu, emyaka 35 egy'okuwa abantu obutwa, emyaka 35 egya masaka, emyaka 35 egya genocide, emyaka 35 egy'okunywa omusaayi gw'abana Uganda.
emyaka 35 ejokudda ku basiraamu ne mutandika okukijjanya, emyaka 35 ejokudda ku bannayuganda ne mbanyunyuta buli kamu ne mubba ettaka lyabwe ne mudda ku resources nga we mubba ne mutwala e Rwanda ne muzimba amasomero ne mutwala e Rwanda ne muzimba enguudo ne mugenda ne mutwala buli kasente konna ne mukola investments ebweru mujogere nti emyaka 35 bannaddiini ne musimbuka ne mugenda Entebbe mugenzi n'omusajja kanywa musaayi lutabayisirwa ne bagamba no devil yennyini real devil akunjubudde buli kimu taliiko baana bato taliiko bakadde taliiko bakyala taliiko basajja taliiko bali munyankolo bali muganda bali musogo bali muki muri joni yonna bagenzi batigimbula abantu kati mission gye bajja nayo bajja ne mission nga ya myaka 50 naye nga lutabayisirwa yafera banne bonna naye nga manyi of course because of nature singa kamutanda naafa before baali baplani ze Mozi project eyo it is real kubagala musikire because they thought this is a monarch ye plan gye balina ya myaka 50 keeping all the other factors constant kubanga waningambye nti Bible tebalowooza kufa they had kept all the other factors constant nga utabayisirwa amanyi agenda kuvuga emyaka 50 naye nga singa bawo incidence yonna nga bagezako promote ya kino kitabani kyabwe kiwumba tuto kitategeera nti singa lutabayisirwa afa along the way mutabani we yali ateke butekinzi over kati akola atya wabula mu kuteesa lutabayisirwa abalimba bali kubanga badde driving seno ku birimbo from day one beri akateega ya babesije bamuntu banaye abafera mu kusooka nabaga wanze ja kubeera mu myaka 10 eventually nkivemu naye nga bajja bakozesa programu yaabwe balina strategy nga of course bajja teeka ba figures abenjawulo mu opposition okulimbalimba ensi n'okutirako abaana b'abantu to legitimize the entire democratic process naye nga in actual sense there is no democracy in Uganda kati bwe babala emyaka gino 5 nga utabayisirwa amanyi agenda kukomerera naye banene abayisaamu 8 naye nga alina strategies ezimu kwavugira eggwanga lino mu kutufera kati ku myaka 5 bavuzeeko 35 naye akayinja kabali mu ngatto kabanyiga kuba lutabayisirwa omwamulanga yoga statement clearly mu 2016 n'agamba agenda gula buli kiramu wetunaatuukira mu 2021 wajja kuba tewali opposition. Just think about an election in absentia of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lowooza amaka lwako bakandidate badde 11. Lowooza mulowooza Saka abaddewo. Nga Robert Kyagulanyi Ssentamu takalimu. Just imagine ani yandibadde candidate bannayuganda gwe bandibadde naye. Just imagine ani yandimimdewo. Naye kye tubagamba oba okola plan zo nga ne Katonda alina ezize. Ono mwana tewamutegeera. Omubanda tewamutegeera nti yali ajja. Omusango mwabagwe twalya mu kooti. Nga temumanyi nti alina trenches zaayitamu. The opposition you're facing today, you've even never faced it before. The opponent you have of 38 years of age, today, you've never had him before. Kati plani za mwezo zibeera sabotaged by effect ya Bobi Wine. Chovolaba, sawa zino baga kuresortinga mu tribalism, atekawo diversionary. N'obusajja badakozesa obwenjawulo nagabano bagundi tubagaimo basempi jasaba balanga kibajja kumanyonya kibabalanga mujja kitegeera nero bino binaka bino bidinge bitategeera siba bano bakadaga lutabayisiro takoyina mu the interest gwe okujja kukozesa obukozesa tabayina mu interest bino tubiyaga mebbanga lyonna njagala mbabuuza ekibuzo ne mbabuuza ku mmwe mwenna ku contribution ya lutabayisiro struggle yengo omuntu. It was never a country struggle, it was never a nation struggle, it was a personal struggle driven by selfish interests. Kati kustruggle ne yalutabayisirwa yengo omuntu yakanywa musaayi njagala mumbuli yemwe mwenna siba bakadaga simanya banankabirwa simanya bakasolo simanya bandi bonna abawumba tutu abatategeera ku mwenna who contributed more than Nyakairima ku mwenna aboogere byekisiro mwenna ani yakolera nnyo Museveni ng'omuntu nga Mayombo. If he could eliminate them, if he could eliminate Nyakairima, if he could eliminate Nebanda, if he could eliminate Kazini,
if he could eliminate Kasirye eggwanga kati mwembuzi mmwe bandi lutabayisirwa taliko muntu we lutabayisirwa Kanyamusayi yennyini kyeva mulaba gatandika obba kunjubula bwe mutegendereze nnyo better join the struggle, better join the winning team, better join the side that is accommodating a great number of Ugandans. Otherwise ekigendo bado wabute mukitegeera wano wetutuuse tulikanayo kyani taliko na mutabani we lutabayisirwa kabe mukazi we lutabayisirwa kanywa musaayi kabe mwana we kikolagana obuyinza asono muyisaamu ekiso kati gwe nankabirwa nkulabye oleke olowooza eti akuliko nnyo bana basajja abalina ebigundi ebisimo ebinnya bya asidi mu bateeka abantu naye bannaddiini mwenana amaganduula ne musiimula ne mugenda entebe mugenze kusaba n'omusajja kanywa musaayi nuwana bajeregereza n'abaana bawo bubasi namwe mutambula kati wano wetutuuse kino kyawulantamu you either with us or you're against us, you're either with Ugandans or you're against Ugandans. Teri kuzikiza tugenda gutambuza tugatambuza struggle. We are going to sabotage every single government process, economically, politically, socially. Buli omu adokwa tulujali nazanye, buli omu tulujali natandika okuzanya. Musajja mazeo bakiseka bayume kafumbe mukasa simanya bakayira kategwe nakabiro onyumya kero bine bibumba tutu bya Uganda Beggars Association lutabayisirwa kwina mu interest kigwe yeluwa. He can eliminate you within a blink of an eye. Chetu bagambe banga lyonna. No wonder you have lost relevance. Nesita kyabaliko nesita kyalina budde bwammwe kati wano wetutuuse otala tugenda kululwana izekisoba kyagwenye sindamwa amaze okuduumira katandika butandisi mu ddoboozi lya musajja wange oyo yani ye jingo abadde balowooza mbu struggle etuse ku climax tuli katandika butandisi ne tubagamba entere gwe babakozesa temutategeera ne tubagamba oluka lw'okumalawo Majje Kiggundu lwalimu mama Fiina ne bamukozesa nga n'olukolo naali alumanyi. Wentegerere essaawa zino abaana be bali mu kkomera nabyonna nga ayogera ebyekisiru. Abaana ba omwana wa Majje Kiggundu atuuka ku polling station ku barracks ya Majje Makindi ng'ageze kwabeeramu ku makalulu n'akwata mu video n'akapitalinga video nga Majje abasajja ba Majje balonda mirundi egisukka mu 3 bwe bakitegeera nti amaze okapitalinga video eno nga Majje gali mu kulonda. Can you imagine Majje, an institution that is not supposed to engage in partisan politics, bali mu kulonda emirundi egisukka mu 3 n'akapitalinga video eno mu kwekweka. Eventually bakitegeera nti yali amaze okukwata obutambi buno namwambako gadget yali alina bwenjogera ssaawa zino ali kitalya. Naye bano benjogerako baana baani ne mugadde bamukwatiddeko wayadde abapuliza Buganda bamutwalira ki. Eventually nene bamukwata bamuteekako empingu ne bamulinyisa. Ono muwala alina n'omwana muto kati yeno ligimu gye twogerako. Gwe teweebuuza kyekya ne bali kikwasa baana ba Majje Kiggundu tokyebuuza. Tokyebuuza ekyandibadde kikwasa abaana ba Majje Kiggundu olwaleero luno. Ne tubagamba bwatewolokoso ebigambo bya social media wa bina byonna not until tumaze otegeeza ensi amazima ate tobayisirwa ensi emaze okutegeera tokyalina kyolimba ggwanga. Abaana ba Majje Kiggundu mwe mwennyini elements zammwe ziri mu gavumenti mwe mwabwe eliminatinga the same way you eliminated Kaweesa, the same way you eliminated Omulamuzi Kagezi, the same way you've been eliminating all these Muslim sheikhs. Kati abaana b'esaawa zino mwabakutte mubatadde makomera. Kankubuuze mama Fiina aliwo bajjayo ssaawa zino aliwo balwanirira.
Alwa ne bano bana bayisa propagandist ba Museveni bana bayita apologist lutabayisirwa nana salo bakanjabula talina gwagenda kuleko taliko mwanyoko taliko mwanyina taliko kitaawe taliko ekitiba kya tiaburwa kyolika nyo musayi ne tuliyo busiru bwe flat muganye nyo buyisiba bwani mwe bagenda basanyisa data games at the end of the day bana basajja bamashina benyini babe eliminating hochibuza ko bakaleke bakwe eliminating tebakwina mwande interest yonna kati otubagamba otabawe tulimu it must be a collective effort. It doesn't matter which religion you belong to, it doesn't matter which tribe you belong to, it doesn't matter where you come from, it doesn't matter which political affiliation you believe in. Wana wetu tuse kwekuula nkwa munyindo lutabayisirwa tugenda kulwana oteche tubagamba mwe nayo najoli kwate kutulu joli na diaspora community hiza isoba chagwa nsenda mu president elect abagambe mulimu komino kole nnyo kwaweza kwa sasa siri mu Uganda buli omuwoli no retreat no surrender in less than a year time lage yetegeza buchaiza na okubencha echaza okuba week ejja Goba kugamba less than olwakuwadde time laga buchenza okuba ekiro kya leero. We cannot give you any more single year of genocide, of massacre, of murders, of illegal detention of innocent souls. Tetuyinza kwongerayo time ndala yonna. Kata wende buliza mwenna abefulati mukola nyo lutabayisirwa aliko mwanyina mwe oli aliko kitaawe wafulamba okumanyo jajalibu mbona abala basazi no you're looking for survival simanyo mugenda kubeera sesiba mbagamba sagala musabe minute mu gwanga lyamwe sagala musikinga asayiramu plani yabo twamaze tujiri nyaka linja mu ngato balowoza kiro kimu kibaleta bibozi ebyamuwozi project muwoza tena wadde amagezi akategeera tasobola dokyalinga meeting y'ekyalo tasobola dokudebatinga mu debate ya P7 in any cannot even engage in any single civil debate ng'aniamu okupresidinga over igwanga Uganda damba ng'ani alimuwa kinejera kinga kibapa mu mutwe kitalina wadde obwongo obutegeera mbu tukikwasa eggwanga kikulumule eggwanga Ugandani. So kadiona diversionary byola bi plan mwadda nabyo all the plans have been sabotaged by the Kyagulanyi effect. Zonna tugatu zirinyamu era no esaawa je tuga nti asigala talama abana babeganye tololo abana babeganye mu Ateso abana babeganye mu Busoga abana babeganye mu Buganda bulijoli mali mesiti abasoga bakulonda nnyo bulijoli mali mesiti Buganda simanyo nayo nnyo support. We are not going to be driven, we are not going to be diverted by that tribal talk. Tetugenda abana bantu mutigimbutte wakoyisa nga kyali gonza nokoyisa kuteesa bana abantu babiri mutoje chemba zonna mwabateka y'abasajja badenga batugumbula abantu nobatulugunya twali wano week ewedde nga ne his excellence tanayogera nitubagamba abana bonna bali ekitalya abana bonna bali ekigo embeera gye balimu tewoma nakabululu abamba lina ku macupa ambali ku mazzi kamusaayi cupa z'amazzi abantu bakyasobodde okwogera n'abagamba omuntu yagenze ejo balaba lero his excellence akyogedde mu address gyakoze lubiyaniri bamwalakatakodde enviiri ogezaako humiliatinga ogezaako bakangakanga kubanga babaterawo lamp some amount of money bave mu Kyagulanyi ne bagaana byo twabagamba wiiki ewedde in response lutabayisirwa n'ebisajja by'ebitulugunya byakwata Numbirayiniri ne bikwata omutwe ne bimuwalakatako yenna enviiri kubanga nga byagala tulenga mu 7 kanywa musaayi kana akawompo kakali awo kani akalabirwamu mu katwe kakatategeera mu kitwe kino ekijuddemu obunnanfuusi ekijuddemu obutayagaliza ekijuddemu omutima ogubi ogw'okutigumira mulimu na Uganda ne bakwata Numbirayiniri ne bamukwata omutwe gwe ne bamuwalakatako enviiri. Lwaki baagaana sente ze baali babateereddewo basooka ne basindika muwala wa Salimu Sale okuva ekapeeka najja mwakole negotiation zonna ne zigaana
Salimu Sale wave eggulu n'ayingirawo n'abasuubiza ssente zonna badinawusinga Bobi Wine bateeteka mu kamera badinawusinga Bobi Wine ne bagaana kati in response state netandika ba humiliatinga netandika ba harassinga netandika kulaba ng'ebanyigiriza naye kirungi his excellency avuddeyo olwayo n'akola ki nabya dressing esineetegeera so kati mutegeera utabayisirwa gwe tudiringa naye all along abadde ng'avugira ku politics of divide and rule tiiru bannayuganda bamuvuddemu we bamuguddemu kati eno tribal talk gye bagezaawo okuleeta busaba Buganda yalonze olw'okubanga tribalism bannaddiini be batukubisizza no bannayuganda babakooye ekisooka baga bateekawo embeera babangudde mu Buganda bwokka kyokka ensi yonna ekimanyi busoga bakubye hands down abateeso bakweganye mu Northern Uganda babeeganye mwatwalayo Salimu Sale n'asplashinga ssente zonna okuzijja mu nadizi n'okuzijja budget gye mwali mwayisa eza operation wealth creation ze mwali mwayisa ez'okulwanyisa covid in the name of fighting covid in the name of boosting the economy ne mugenda mugezaako ogulya buli muntu yenna Macholi sub-region eventually omusajja mwamala muzanyisa emizannyo eyali electoral commission official mu ggulu bamala omuzanyisa emizannyo gino gyonna n'agamba ye yabagamba I respect my credibility I will stand by the truth. Eventually, on the eve of the election, omusajja no bamukuba amasasi. Yanageza okulaba monitor yataddeyo story eno. Wemala ogiteeka ku page yaayo ne bafuna call okuva mu State House. Eventually ne bagidiritingayo era ogenda ku page yaayo togisangayo. Naye ng'omusajja ono official eyali returning officer w'eggulu mu negotiations ze baalimu ne Salimu Sale amugamba result zonna ezigenda okuvaayo tulina okukyusa DRA forms era byolina okulangirira birina kuweebwa ttiimu yange eri wano omusajja n'abagamba ekira kirakulizayininga ekiro ekyo kyennyini ekyaka 13 bamukubiddewo amasasi namukuba amasasi kati yeye eggwanga wetuwangaaliraawo naye abadde nga drivingira ku politics of divide and rule nagenda ekasese n'abalimbalimba musimanya waliyo abayekera ba ADF bagala okujja olutale Congo bayite mu kasese kumbe acreatinga conflict wakati w'abamba n'abakonjo no wanda kasese district kuwagiranga nako gwetojjukira nti lutabayisirwa yateekawo era obukubagano n'abuteeka mu Baganda abakubaganye na bano abakubaganye na bali yateekawo still tribal token gye bagezaako promoting it is the strategy they have been embarking on of divide and rule. Temujjukira kesi ye Kayunga 2009 kimatemu 10 abantu mu Buganda nagamba eri bwataddeyo Ssaabanyala mbwe simatwanga Kabaka je Kayunga mbwe simanye n'owabanyala naye yonna ng'ali ku politics of divide and rule kubanga nabagamba ya mastering a politics of creating conflicts within Uganda as a country and externally utabayisirwa naye nga wakyavugira kuli alimbalimba ensi kati yateekawo conflict eno n'akwata abakonjo n'abamba n'alimbalimba mbu waliwo abayekera mu bantu baganda bano ne batandika okwekubanga bo najja wano nayaga oteekawo ekiboozibozi mbusimanya Ssaabanyala mbusimanya Kabaka bamuganja ogenda e Kayunga ng'ebyo nawe utabayisirwa byoteekawo olimbalimba ensi oteekawo politics of divide and rule ogezayo oteekawo tribalism kati oli mu kusirwaza ensi oteekateekawo ekiboozi ekya diversionary we are not going to be diverted we are going to restore we are going to fight till we reclaim, till we rescue our victory. Toyinza kudda kubanyika Abannayuganda n'okazannyirako. Ekyo never. We cannot give you any single year. Tetusobola. Institutions zonna against us creating a conflict. Conflict ez'enjawulo. Abasiramu batigimbudde. Ozosiba sheeka ne weesiba ku Jamiru mukulu. Nga nakamanya kana KDF mwaba akateekawo bamasheeka basheeke kirya basheeke bamajje kigundu bani bonna teri muntu omulala badde batugumbula okuja gavumenti ya Museveni without the trained assassins bennyini abatta mambo mando kekabinja kekamagazi katugimbula bano bonna bakaweesa bakigundu bani kekamu era kakokolira gavumenti eno katrainingibwa professionally trained kakola other SFC
kale kuganga toli siriwaza pateka divide and rule mukatu moka conflict yali wakati wa Old Kampala mukadde n'ekibuli nenda kasero conflict zono neziri madini. It is being funded, it is being driven by the Museveni regime. Ama abekibuli mwekube n'abenu ate mwabenda kasaba tabuliki nabatekamu kati awo bukubagana obonna bino byonna yafuga abazanyire awo ku bwongo kati tiru nawe gwe tumaze okuexposing ensi n'ekutegeera kubanga bonna bukodyo obubadde okozesa tumaze obugwamu ensi amaze obutegeera. This politics of divide and rule takyalina ground mu Uganda. Ugandans are united now than ever before. We are not going to look at our tribal boundaries, our religious boundaries. We are not going to pay attention to them. We are more united than ever before. Byonna nawagenda baka tulichi bila bino ebya father Kibuuka simanya avuddeyo agenze eno simanya kati abegundi abe Masaka abe kuba ne Rubaga ebyo byonna biri financed. It is fully funded by the Museveni regime. Wali omulala atekamu omuliro bonna okubagana bwogera osanga Basilamu bonna okubagana bwogera osanga Bakatuliki bonna okubagana bwogera osanga Baganda simama na bakonjo simanya agende eno alade conflicts mu Western Uganda ebyo byonna lutabayisibwa nga akolya ku politics wa divide and rule. Kati yecho sona saa zino bateka kyo tribal talk. Simanya abantu abatali mu Buganda balowooza Baganda simanya tabagaliza n'obusirwa bwe simanje buva simanya ndowooza yamwe lutabayisiwa. The people who welcomed you namutta abantu mu Masaka mu Gweta Masaka namutta abantu mu Gweta Luweero saa zino yakweganyirwa busirwa mmwe beba welcoming notigimbula ebintu ebisolo by'abantu ne mubirya ne mubaye emmere y'abantu mu Buganda wano katoyogera ebyekisiru saawa zino. You wouldn't be occupying that seat if it was not the Buganda region. This is a region that has almost every single tribe in Uganda, and we are well comfortable with them. We've intermarried in every single tribe. Katoche nacho tugamba. Abasoga bawasiza abateso bawasiza Abaganda bawasiza Abanyankole bawasiza Abakiga bawafumidwa Abaganda tufumidwa abana babwetu wasiza abana babwetu Usanga omuganda alina muteso Usanga omuganda alina mulugwala ebyo twagala kumanya bya kisiru byo. Because you have no stake in this country called Uganda, you were foreigner. Genocide je mwako meeting Rwanda ojirato no muna Uganda kubanga okimanyi toli muna Uganda toyina stake mu ggwanga no Uganda togenda gezako twawula yawulamu. I assure you we are not going to be driven by your tribal talk because we know you master the politics of divide and rule. You are running this country on gunpoint. Tell Chigatu Zamabega toyiza kutusiwalirako toyiza na kutulimba sawa zino tokyali goyinza kubuzaabuza nokwata balokole nolimbalimba ensi Bujingo mu yekuba ne Kiganda atate Bujingo mbu ate yekuba ne Sirwadda ne batandika okwevumavumaawo nosanga Ssennyonga mbu jangu kati n'omuteekawo najja neyeruma ne Kakande wamalaawo n'avaayo najja neyeruma n'embizaayo n'oteekawo chaotic environment. Naye nga kiki bino byonna ateekawo divide and rule okulimbalimba ensi. So kitegeere ti byonna batoni zobadde okozesa twamaze teri mwaka gwe expose twabayisirwa inga mwaka gwa 2020 teguliyo kati bino byonna byolimba abana Uganda byodda mu kusiriwaza mu tribalism oleta tribal talk omaze fundinga bu media wonna butandiko gi promotinga mwageza ko promotinga buli kintu kyonna ne kigaana ekikola diversion ne kigaana. Mwale tabiriri joni byonna waliwo kiririjo ate bannamwe mwebeeremu akategeera waliwo kidini oba kiriyo isingiro mukyambala lero mu kidini kya NRM singa kyali kya people power mu bambala lwedi mwandi batumanyisanyawo dda ne bateekayo ekidini n'osanga n'abantu batudde omwo ebusimanya dini ya NRM bo bambala yero mulina bwongo ki mwe nammwe abantu muleme okuba musajja wabatunira bwati watulanga tulina amatu alowooza tuli mbuzi tetutegeera adewe ekidini eyo musimanya kya NRM bakiri isingiro kiri mu Western Uganda mwete mutamanya lutabayisirwa yagenda ekanungu mu Western Uganda
N'akozesa kibwetere nga alimbalimba ensi n'atukola masaka bannabakubako omuliro. Namutamanya nti yajja ekicwamba kubanga kola busekiti buno n'akwata bano ne bakubako omuliro. Kana mwina ekidini mu kya NRM kiri singiro busaba bambala yero. Bana bakubako omuliro ne mutegeera. Lutabayisirwa simanya teekako Katonda no simanya obushobozi oyafudde Katonda obanga ali Katonda simanyi bwongo bw'abantu naffe oba kituliko. Katonda wali teyenunudde obanga Katonda. Nera mulenge bamukomya musaba okomyawo mayiti ye bonna bamusalutinga bamuleetera mu nnyonyi y'amagye ensi yonna eri ku Obunkenke bonna ba gavumenti official abakuba wansi byonna ebiboozi ebyo kubanga bino byonna abiteekawo okulimbalimba ensi n'okugizannya. Wabanga obweshobozi yali Katonda waddala. Lwaki atasaa kwenunula? Yali atasaa lwaki badde bamutwala mu ddwaliro? Nina abantu basaba batudde mu church bali bati obushobozi Katonda. Katonda gyatasaa kwenunula. Katonda kyoyo. Hati kama ne bamutwala mu ddwaliro yandigaze okukoba mwenna basabira mu eyo church nga mwagikumyeko dda n'omuliro. Naye bino byonna ebidinidini Lutabayisirwa agenda abiteekawo. Abantu nano basanga batudde munnaye bali mu kidini mu NRM. Mulina bwongo ki? Ono musajja yakwata abantu ekanungu n'abakumako omuliro. Namune musigala nga mutudde. So kati ebyo byonna Lutabayisirwa ensema z'okutegeera tumaze exposing you are a real devil. You're presiding over a satanic kingdom mu State House. La kulimanti muwalawo simanya asumba church namba musimanya Nation Covenant Church weya. Wabata nasumba gwe nyina. Tanna sumba Janet Kataha. Tanna kusumba gwe ngoli kumusayi gwa bana Uganda okunjubula. Tanna kusumba gwe ingabuli lunaku muli ku bantu batulugunya. Tanna kusumba gwe ataina mu wadde ekitima kyonna olimbalimba kyensi mbugo mwalawo sima gwe Natasha oli mu kusumba kanisa gy'osumba. Nemuda gwa nemubasalwaliza. You're presiding over a satanic kingdom. You're a bloody sucker. You came to kill, you came to steal, you came to destroy. Naye tugamba abantu bemuse kimala. Ebintu bemubye bimala. You've looted all the state resources. We are saying enough is enough. You have murdered a numerous number of people. You've committed extrajudicial killings. You've destroyed all the state institutions. We are saying enough is enough. Bimala. Kati ekyaki baliko ye politics ono wa diversionary. Kino ekibozi temulowoza kya tribal talk. It is a diversionary strategy. Era kyembagamba mwenna abapostinga buli kibozibozi ekijja n'otupostinga n'olaba ekifaananyi bataddewo kunosimanya mwana wa Museveni aga ku miitinga Bobi Wine muteekayo buli kati alina n'okyeyalinga ebyo temuli mubagezaako badaivatinga. Bibo simanyi batamana emirundi simanyi ekisinga ne simanani simane doniza ebyo nabyo diversionary neno saati namwe mubiteeka ku pages za papa wa miteeka ku pages za struggle. Let us not be diverted. Their greatest goal right now, their greatest strategy is the politics of diversion. Lwaki baagala tuve ku goal eri gye tunoonya, baagala tuve ku mulimu omukulu gwe tulina. Byemulaba bye baleeta bino ebyemmotoka kati kati tudisikasinga emmotoka tudisikasinga kino motoka z'abaka tubiveeko ebyo byonna. Omuntu yenna Lutabayisirwa ng'akyaliwo. As long as Lutabayisirwa is still occupying that position, ono kanywa musaayi oba mu parliament olinayo babaka bameka teri kigenda kukyuka. Ekyo nkikubuulira. At the end of the day is going to compromise every single individual, is going to compromise every single institution, and they will end up serving his personal interests. Kati mbagamba ebyo notuyate muri bisazi no mbwani abafuka leader of opposition, mbwani abafuka chief whip in parliament. Oyo na nonsense. Discussing a position says no. We never set out to go and fight for these positions in parliament as long as Lutabayisirwa achali mwenye ontebe ati wangamizamu. Oba ina smart chief whip chi, smart ina leader of opposition chi. Byonate bikola makulu. All the powers of these institutions have been undermined by the impunity of this regime. All the institutions in Uganda, at the end of the day, as long as
Museveni is still occupying that seat. They will end up serving the interest of the dictator. So that simanya chifu to one. Leader of opposition to Western. That is nonsense. We shouldn't even be discussing that nonsense. Chechuachi is very loud and clear. Now you're telling kuchaguza sawa zino. Hey, tunakujaguza wabaka betwafunye. Twayamidwa twakozoga omulimu twagumaze. Tuchavuga omulimu kalikebere part of the struggle na ye omulimu omukulu gwe tulina olwale uno lutabayisirwa entebe gye yengamyemu agivaamu atyo muyinza baba na Uganda obaddire. Bino byonna biddayo temutaana ku discussing temucommenting ala ko temubadde obudde simaya full figure nafulumya akatambi saza agala kuva mu NRM oyena nonsense. Mwana mukimanyi twabagamba no bapromotinga covid akalowe kagwa covid yakomaawo ne bakoza mu media bonna bugenze mulago tunali okuyingira mu kalulu ne mutandika mu covid lera mawulire tukola promotinga fenna NTV NBS Bweyongedde UBC bonna basoma mawulire wamu kubanga covid the figures are alarming. The situation is the tension is so high kati sazi no covid yaweddewo olya nabyogerako uliya unayogera ku covid olwaleero kyebuga akalo olwawedde covid nagwa. Kati batuwa tubagamba bbanga lyonna bino byonna bireeta to divert the population okuva ku critical issues okuva ku major issues okudiscussinga minor issues. Lutabayisirwa wagenza okunganya abantu ab'enjawulo bitundu ebyenjawulo pasimanyi ova Masaka gye bakuba akalulu gye wafuna akalulu akamu gye wafuna obubiri ate gy'okunganyiza abantu abangi mu bwongo bwamwe simanyi obulowooza gy'olimanyi mensi gye wawangula buli omwali mu tulooto buli omwali mu kkungubaga. Sebo kati covid yaweddewo mu kibuga Kampala naye siwuliranga na TV yonna siwuliranga na radio station yonna okuva akalwe kaggwa eyaddemu na kureportinga ku keese ya covid yonna naye nga twali bagamba initially nti bino byonna baali babireeta to divert the population okuteekawo embeera bino byonna muli ebyo Somalia busima Somalia abasabaze ebyo byonna bya bulimba bya kifere bani bananzira okuleeta ekibuuzi mu koni simasa Central African Republic econfirminze koni afudde byonna ebyo bateekawo diversionary. We shouldn't play to their tune. Kati mwenna basharinga tumaga sharinga kachicha olabeka no sharinga ofunya kamanyika no sharinga naye bagakozesa nnyo entertainment industry pwambo yabwe ebyo nonsense ebyo nonese ebyo lagero singo teekawo ekifaananyi bapentingewo ekifaananyi tubeere diverted. We cannot act normally in abnormal circumstances. We cannot. We are not going to pretend as if everything is normal. Tutule mama igwanga ligende maso. Kama tubatigimbula. Abana bachali makomera bavundirayo. That is why I want to applaud. I want to appreciate part of the Catholic community. Vuddeyo nega tugenda kuyimirira ku nsonga bagutonya obagwaka mwena bannaddiini mwena bafaatha abasazeewo okwogera amazima ne musalawo bakufaka tufe mugogera amazima. Mugogera amazima bannaddiini naddala bakatuliki mwebale nnyo naddala bakatuliki b'e Masaka. Struggle eno hasitulwa tuli bajjukira mu biseera biri. Ndebeka ne father Dungu ageza kubuuza tabayisirwa mu kifo ky'okwamendinga constitution amending obwongo bwo n'entegeerayo kola amendment kubanga obwongo bwammwe businga ne bagamba oba na basajja buziba computer bayiika amadirisa bayiwa Windows zeetaga update. Before you think about amending the constitution, first amend your brain, first amend your memory. Kwa maana ekirwadde kya dementia lutabayisirwa olwala ekirwadde kya dementia oyina memory loss. So byonna tunalowooza ku amending constitution galowooza kwogera bya kisiru kujja kamera ogera ebyekisiru soko twala obwongo bwo oba bwetaaga ku update nga basobola buteekemu ku Windows butegeere naye bwakitabani kye kitategeera kisa kirasana kikenenulwa amalusu n'okwendusu mwetaaga okuzibwayo kwe kuba kubategeeza Windows zeetaaga za updating tugende bamale ba updating ku Windows ezo tugende ekirwadde kino kye mwalwala ekya dementia ekya memory loss mulabe nga mukolwako bulungi nnyo mudde mu normal state tugende okubatwala ng'eyammwe
yamaze dde okuggwamu. So tetugenda kubeera diverted. We cannot act normally in abnormal circumstances. Bino byonna bibaleeta waliwo ne strategy ndagibaleeta gye nabagamba baagala to intensify intentions eziri wakati wa Rwanda ne Uganda okuzikumamu omuliro ssaawa zino. Hembu tezo ziyitiridde naye bino byonna babireeta okudivertinga population. Katandika butandisi kitwakiriza ekisasoba kyamuyonsetamu the president elect abagambye olwaleero nti tabaisirwa kyayagala kwe kulanga twactinga normally as if everything is normal. Kyasinga okwagala olwaleero luno we pretend as if everything is normal. Kano katandika butandisi. Katandika butandisi. Shwali tubagamba mwenna abali mu diaspora abali e Kampala irrespective of where you are. Media eno njatu keeping engeri busy. Tetwakira ensonga ya Odongoto. Kesi ya Odongoto ya positioning. Erizo okuba eri possible. Inayo tuchaji following. Kubanga erizo okuba eri diversionary. Pride kote Odongoto. Bamudusiza Nairobi eyo. Naye kyagezako gyetegereza. Kyokka nayo kisoboka. Kwa president baba muwera butwa mukachupa k'amazzi ku police bamulabye kwe bagamba nekitagezako studying okulaba. So ebintu bino tubyogerako poisoning, assassination, these are real issues by the way. We mean business. Teruba mu tuli mu palapase. Ono Dongoto namulanga yeyogeza byekisiru. Bobi Wine simanya ali wano mu Kampala. Majje wentambula eyo nze ndaba a man with a big heart. Webanga bakwadde obutwanga kitafu bakwadde obutwa Dongoto musimu no butategeera. Ani abukuwadde? Bwebali abukuwadde. Kimwe fulati bo okulya nnyo mu 7 talina gwamanyi. Oli amanyi mukyala we nabaana be atenge nabo tutabayisirwa. Asobola basanyawo kitego kiba kyogera ku buyinza na ntebe. Asobola basanyawo. Kituto tubagamba bino ngamulabaza ate mulimu propaganda. Owawa. So katinga natera okumaliriza. Kano kagenderya ababaka banupu ba candidates simanya ba road councillors nategedde Kampala. Kampala babalonze na mutima gumu. Division 5 bameya bonna bana Makindye, Lubaga, Nakawa, Kawempe. Nope. KCCA ku City Hall wagendeyo directly elected councillors balodi councillors amakumi ana mbana. Nope inakala na momu na FDC basatu. Ba councillor bonna basinga almost 90% at the divisional level ba LC3s bonna ba nope. Nebitudo byenjalo wakiso genda Jinja genda Mbusoga n'okweyongerayo Masaka ne wanewa Luwero Mukono ne wa. Kati omulimu omukulu abasinga bana bato bali myaka jaffe abasinga mate mu kipayinga kalona kifo kyonna nabyo omwana yamenye rekodi kulwacha gulanyi effect chairperson wa Mpigi district myaka 28 jokka. So jine myaka ejagala nnyo said that is the reality. Ate omuntu gwe tudiringa naye is living on rented support. Kati bebagala otekako lump sum amount of money. Bonna ne ba MPs bebanji. Bebagala otekako sente okugula obuguzi. Kale katumega na excitement. Omulimu omukulu tetulina kitwakoze wadde. Bina parliament isa mulwanira ebifo. Mulwanira obwa lopu. Mulwanira obwa chief whip. Mulwanira obukiiko. That is total nonsense. Abakuwadde obatabakuwadde oba tutondagana kumanya omulimu omukulu gwa kusindikiriza utabayisirwa. Kati buli omu position gy'olimu ekifo kye bakulondeddemu kusavinga abantu naye kye mumanina sente ezibalinza zokka ezigenda okubeera mu kolido naye tumukimanye bayibuli egamba tuli balabira ku bikolwa byabwe ku bibala byabwe okalya ddakadda ojja kwagala ogere n'enenjo kye enkalirire endowooza banayogana mbalyemu olukwe mukimanye sente zigenda oteebwawo mweno financial year nga yo ogula bagundi ba MPs bokka ogula bakandidate ab'enjawulo wamu n'obakozesa lutabayisirwa okutuukiza ebigendererwa bye ng'omuntu
mukitegeere saa zino yalivinga ku gundi bribery rendered support. So kati buli omu gyali kitegeere mwenna abalondeddwa muve mukaanira ebifo mudde mu binooze njagala kino ate mulwana entalo obukiiko tebakuwadde ate mulonda sipiika ate mukole strategy bulungi nnyo nga kyonna kye tukola kyakulama nga tusindiikiriza lutabayisibwa. Olutalo lutandika butandisi olutalo tugenda kululwana oba gutonya oba gwaka. So baganda bange mwenna kyenjagala kati media tetwagala Uganda eve mawulire byonna ebikolo byatwabalira va mu kupositinga ebitalina mulamwa bebyo ebyaguni musimaya baka bagenda kufuna sente bwe ziti mulandikozi calculating. That is total nonsense. As long as lutabayisibwa bwali mujja okudiscussing ndowooza ziri bilioni 10 budget ya State House yokka saa zino wenjogerera eri mu bilioni 8 egenda kuyingira trillion number. Can you imagine? Kati oba eri mu bilioni 8 kitegeeza lutabayisirwa State House ate zo njogera kuzi just official sinayogera kuze bajja mu treasury sinayogera ku ndala zonna. State House mujirwaningira ku bilioni 3 n'okudda waggulu 3 billion plus every single day in 24 hours. Basebo amazzi ge mukozesa ga golodi amazzi ge mukozesa mugatumya mu ggulu bye mukozesa mu State House kati mujja kudda kubunda obusente bannange bagenda funa emotoka eyo nada diversionary ero gabira mu media nga promotinga nnyo tusigale ku kintu kimu kwa exposing ati yabulwa okupostinga ebikolo bya tiyabulwa postinga abantu bali mu kutugumbula postinga genocide postinga massacre postinga abantu basazeeke emimwa tocha yonna kwaga to keeping the Uganda mawulire locally continent wide and at the international level. Kubanga otole tugenda mu lugenda kubeera political otole tugenda mu lugenda kubeera economical onakule tugenda mu lugenda kubeera social in nature across all angles. Njaga tukube tiyabulwa eyiye naye amanye nti ekoze eki kyesimiddwa. So fenna bitukwatako irrespective of where you are fenna bikola bitya bitukwatako. So baganda bange akabonero mwebaleke emburesinga akabonero amburera wokalaba dduka buddusi kabuze ko bamulanga ki erinnya bali mweri bamulanga ki yebuza kye bamulanga kibakulanga bantu n'engwana bakikulaza olwaleero bakikulaze wokalaba dduka kana akabonero amburera. So olwaleero toza munzikirize baganda bange mberekereze pato Uganda omuntu wa wansi Mukama Katonda abankumire.